Oli ku There Is Still Hope channel y'essuubi. Kale mwe nabali ku mukuto gwa There Is Hope tubagala nnyo abali ku There Is Still Hope tutishi ne testimony mwe bali kubanga ate mutugoberera nakuzo mwezi 16 gwa mwenda 2025 naku lwa 2 kitundu kyaffe kya 2 ekyolunaku olwaleero mukama tukwebaza kubanga oli mulungi kudiza kitibwa n'amatendo mwe mutukuvu yago tulungamye Kristo Yesu mwana wa Katonda wa tusabidde. Amina. Ya oli mulabe mulungi nnyo era okola kyama nnyo gwe nawe na eyekomera ku There Is Still Hope wamu n'emikutu gyaffe byonna gyonna egy'enjawulo okola kyama nnyo gwe nali mu ggwanga ya Uganda nawe ataali emitala w'amayanja nkulamusizaako nnyo mu Kristo Yesu. Amina. Kakati ngawe tuli mu kaseera ka campaign kanisa nze ndaba tesitana alikozesa akakisa kano bwe kiri okutujja ku mulamwa omutuufu kubanga ffe abaana ba Katonda tulina okunywerera ku kigambo kya Katonda. Nyumba ya Katonda n'abeeranga yakusabiramu oba yakusinzizaamu naye kakati politics ono atwawudde twawudde kino kigenda okukosa ekkanisa kati buli basumba balaze oludda abasiraamu balina oludda ekkanisa erina oludda ate kati tebakyekweka bavayo lwatu ku butuuti bwennyini ne bagamba mulonde ono balina ntambuza nengwa katambi faaza nalina obubaka bwasitudde paka buzitowa obwo zitowa mukko era onoobuwuliriza bannankyukakyuka bo bujja basanyusa bajja kikubira mu ngalo naye ate wetuddanga eri ekkanisa bubaka obwo bugenda okwawulamu ekisibo bwe kiri. Kale njagala osooka owulirize faaza oyo babadde balina gwe basabira waliwo mbu omuwagizi wa National Unity Platform yafa kakati yayogera ebigambo ebikaawa ebigambo ennyo ebigambo ebizito ebigambo ebitoogerebwa mu tiitiizi yeewulirireko omanye nti abeegazi mulina omulimu munene bwe kiri kubanga ate endiga zibanga abazikulembera batandise okweyisa batyo ngeri etategeerekeka tandikomekereza nga n'endiga zennyini zeeyuzizaamu kituufu nnyo omusege gujja agenda okujja nga bennyini beekozeemu omulimu gulya buli nga gwerira bwerizi kale mudakika zijja kuba nga 9 tusobole okuba nga ate tweyongerayo. Ennaku zino tetukyali kumanya tetukyali ku kikula kya muntu tetukyali kuwasoma ki kubanga ennyaanya emu bweyonooneka mu kisero n'ogikkiriza okubeeramu n'endala zonna zikola ki. Kaakati bakadde bange olw'embeera eno naffe yeetujjayo ne baganda bange bano bonna bulijjo mwagamba nga bannaddiini teboogera baasirika baalya oba oliawo abaalya gye bali naye tetulina kye twali tulidde ne bw'oba olidde osigalamu ako obuntu akalaba ebwe obuntu ebikolebwa. Siyinza kubanga ndi Mugisha olw'okutuumibwa erinnya Mugisha ne kinziba amaaso obutalaba biki bigenda mu ggwanga lyange. Bwe nayogera ebyasooka ebyasaasaanira eyo yonna bangi bankubira ne State House nga bwetadde n'obu nambuuza mu luzungu olukambwe ennyo mu Luganda yali ategeeza gwe Mugisha yuwa Mugisha lwaki biro byonna bivudde mu ggwe ne mubuuza kitegeeza ki nti nsuubira nti buli Mugisha yenna ali mu gavumenti ne mugamba nze mwamboola ne muddamu omukulu oyo nti oba olowooza buli Mugisha yenna anaabeeranga mu gavumenti oli mulwadde. Yali musajja munene mu gavumenti era yeemanyi ne bw'anaabiwulira bino yeemanyi
bakristo baganda bange basajja ba Katonda mwena n'abakazi abali wano bino ebintu bijjemu amanya tubijjemu kala katulwana na mulabo omu Museveni dola afiridde ku myaka 5-6 ndi kumpi gyoza nange ne bwenfa kyenkoze kimala mwe mwenna abali wano abasuusuuta abaagala waliwo ebibalimbalimba bwe busente bwe mulya naye mumanye Mondo pastor yatuuka ekiseera okukaaba amaziga nga bimugayiridde obwo obusente bwolya ebyo ebintu byofuna mu gavumenti bigenda okutuuka akaseera bikuzimbirire nga tolaba nawo dda olw'okuba oli ku bulamu bw'abantu obunyigiriza nnumibwa nnyo ekigambo ekyo bwe kyogerwa nti mugisha abantu bangi tugenda okufa naddala mukasamba tukabamu ke tulaba akayinza okujja buli omu ng'olowooza mugisha ali mu gavumenti banneeffe nasi bwe tuli abali ba ssente gye bali naffe abalaba ebituufu tukola ki gye tuli n'olwekyo temuddawo ne mugamba nti buli muntu yenna gwe bayita Natasha mugisha aline oba manya kyaga ageeyo nti ffenna tulimba no bannammwe tetubaliimu eno ensi weetuuse tugenda kwegaana amannya gaffe tugenda kwegaana kala zaffe mwalaba omukazi kintu ekyankwasanya ennaku omukazi gwe bagamba jja mu bulawuzi tofa kuba yagenda okukola ku mulimu nga yambadde ka bulawuzi ke ka yero yero yatandika ddi okubeera ey'ekibiina ekimu yero yaffe y'ekereziya ate yero y'abantu bonna kati MTN no tugikyawe omukazi ne yeeyambula omukazi omukulu mu kibuga Kampala n'asigaza amabeere wabweru olw'okutaasa obulamu bwe olw'abaana abamba tuutu olw'abaana bajja okuzikiriza abantu be baleese obusosozi obwo bw'oyambala yero tolina w'oyita bw'oba oli mugisha tolina w'oyita oba oli awo nga gwewalemerwa okubeeyungako njagala okubategeeza bassebo tuve mu kusaaga tununule eggwanga lyaffe mu bano abeenoonyeza ebyabo akaseera kagenda kutuuka ng'omuntu n'erinnya alyejjako olw'embeera eri mu ggwanga nina mukadde wange gwe nali njagala ennyo yannuma nnyo Sheeka Muzaata era naye weemuto bwe mwamutwala Sheeka Muzaata olumu yatuuka ku kiseera ekigamba nti ensi etabuse noono minisita Katumba Wamala yali atuddeawo n'agamba kati ebintu bikoze eki bitabuse mwe basiramu bannange enkya mukeere mwadiweya mugule ejjambiya muziwagale muleete ennyundo tulumbe ekyamogeza ebyo kwali kulemererwa bwali busungu bwali busoberwa okulaba nga abantu ba Katonda bamala gattibwa mwagala naffe twogere ebyo ejjambiya yaffe ensuululu yaffe amafumu gaffe amasasi gaffe emmundu zaffe kalulu ake-14 abali wano abalabika nga bambi mbakosezza tebansonyiwa sina kibi kyenkoze mbasaba mutunuulire obulumi bwe mutadde ku bannayuganda namwe mukyuke mwagale ensi yaffe
akaseera bwe mutaakyuke kajja kutuuka ebitooke byammwe bitemebwe ennyumba zammwe zikubibwe nga kansala n'ombwayogedde kubanga buli abaakaafa mu mbeera gye tulaba ng'omwana waffe Franka era agambye ebifaananyi bivaayo ono ye mukazi we bano be baana be kyekitegeeza tubalumbe nabo tubakole ki twewale ebikolwa ebyo nga naffe abakuuma ddembe bwe tukuume emmundu zaffe zikuume bukuumi bannayuganda so si kutta baani ne bano abalwanira entebe abatumalidde obudde eggulo ku TV ne rediyo baagala kufuga bafu kati baava mu kukulembera kati bafuzi naye buli kintu kiba n'akadde kaakyo nabo bennyini okugenda mu nsiko baamala kulaba embeera eyaliwo ne bagikyawa ne batajagala ne bagenda ffe ensiko yaffe ya 14 buli omukwata kapeeniko kagolole bulungi tokyamuukirira kateeke mu kabokisi tokabuusa kalayini kateeke munda ng'ogamba Uganda yange gyenjagala eri tiiki yeeno ng'ogitadde ku mukulembeze gw'oyagala waliwo omukulembeze gwe batwagazza oba oliawo abamu ku mpaka nga tulaba entulugunya gye bamutulugunya nga tulaba engeri gye bamutreatinga nga tulaba engeri gye bamuvumirira ye Honorable Robert Kyagulanyi kati olw'okuba people power amaanyi g'abantu ke tubalaga amaanyi mbaagaliza olunaku olw'14 Omukama Katonda bw'aba lutuwadde ffenna tugende tukyuse ensi yaffe Allah subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu oyo ayambe bannaffe Abayisiraamu naffe abasuusuuta Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu yatuzaaliddwa tuyambe 14 tufune Uganda empya tuvimbe kewuliriddeko naye obuzibu nze bwendaba okubanga bano abasumba bawadde amatu ensi kuba ensi engeri gyerabamu ebyobufuzi oba ebyobukulembeze byanjawulo nnyo oba yanjawulo n'ekkanisa kituufu ddala kakati ababaddewo akaliro kabadde kaaka nti lwaki bano ab'enzikiriza basirise abopozisoni abaana abali mu diaspora badde bakumye akaliro akanyuka bakawulidde kamasuse kati ekyo kituuzaayo gyo nadde njoga ku point emu okubanga you follow people's opinion bwe kiri kiba kibi nnyo oba tokyawulira ddoboozi lya Katonda clearly toli ku by'abantu kati nabo baagala abantu okubalaga nti bali ku sayidi yaabwe kituufu nnyo ate baagala okulaga gavumenti nti ffe tetulina sayidi nammwe tuli ku sayidi kye yammwe kati esinga akaliro gyebagenda okwekubira kituufu nnyo kati bye bibadde ku social media era bannadini bangi babalumbye nnyo ne babayisaamu eggaali ne babavuma ne babakolamu zikatuni ez'enjawulo kituufu mbu basirise abantu mbu batulugunyizibwa abantu nga mbu babuzibwawo basirise bali awo bo bawoza kimu tusabire omukulembeze w'eggwanga tusabire eggwanga bwe bayita mu State House omu olaba avaayo atereza bugalubindi nga wakoona ku nsawo baasa tegudde kati mbu okuvaawo balanika kwogera ludica bakyusa ebigambo ate bakyategeera kati omanyi olaba bawoza kimu banemugondera abakulembeze abatukulembera buteri bufuzi obutava eri Katonda bagamba kwekalakasa kubi biki wambu bo babakoze ki bamaze okukwata ekibaasa kyabwe okulya bwe kiri kati babayisaamu kaawe eggaali ng'enjoga ennaku zino era bweri ndowooza kuvaayo basajja bano ne bakazi bano batandike okwekaza bekubeko ku nfuufu gye babambaza kituufu nnyo naffe nga bwemunyigirizibwa naffe tunyigirizibwa deri nogamba mpe ku mazzi ag'okunywa ebyobufuzi bino byo tebigattangako
byo byawuzi bwe kiri kati okkiriza pasa mwewa Mukama n'atakukulembera n'okkiriza amaloboozi okuva ebweru ne gayingira ekkanisa oba owedde wala agenda okudduka kituufu nnyo ala pasita kyayika gwe gavumenti ekusasula olya ssente za gavumenti olaba mbonaabona gye tubonaabona wala agenda okuba ku saidi yaki ya pasita tulina freedom of worship kitegedde kakati muba Oluganda mwenyini mugenda okuva obutakkaanya bagenda kuviramu agwa bagenda okutandika okuba nga tebakwatagana ate gwe omuntu anyiigira awo kituufu naba n'ekikanisa kyammwe nkivuddemu ava mu kanisa balina n'ekkanisa nerimu omwoyo tekyalimu mwoyo wamuwagira kino kibiina ya mubiri nnyo Mukama tanze mugeraageranya ku kkala za bibiina so bannabyabufuzi balina ebigambo byemufulumya bibeera ebigatta kituufu nnyo bibeera ebigambo ebirungi abantu bo mubakubirize genda olonde gwokolaki gwoyagala akuli ku mutima gwogola nti alina obusobozi Mukama gwakulaze bw'oba olonda kituufu naye totandika kutematema mu kanisa bino bintu byakaseera natukira omwaka ogujja mu gwokunaawo nga tewakyali ng'ate bikyalina amakulu ate nga balina 2-3 mugumu nkitegeera kakati bino ebintu byakaseera ki bikwawula ku Oluganda gw'obadde naye mu kyaki emyaka 5 awo nno nemufuuka kabwanangu temukwatagana lwa politics bannaye wagire n'amagezi bwe kiri tokyawa muganda wo manyi ku social media kuliko amagezi ag'enjawulo mama wo abawagira kino ekibiina tomugulira na mmere we bagamba mumme adde mumbu amagezi adde ku saidi yo tabanyo mbonabona gy'obonabona muzifuna mumme akitegeere bayibuli teeka ekyo tekikukkiriza bwe kiri kati ensi erina enkwata gyekwatamu ebintu kituufu nnyo nga koogeza n'ogoberera enkwata eyo kaba kaweddemu kaba kagwamu dda bwe kiri ogenda kwonoona ogenda kwesubya omukisa gw'omuzadde okitegedde toza kuba nazire nga mama wali abonaabona olw'okuba n'ogamba agwa kuba wagira ekyo ekikkala sobola kwadde olwabiri sikukombya fe enjala bw'omanyi kati wagifa anti nga tugira tuwadde mu struggle so ankubiriza bannaddiini abasumba baddiikoni buli omu ekiti ky'olimu bwe kiri baye tubeere abatabaganya tuleme okubeera basaasaanya kituufu nnyo kano akaseera kano myezi gino emitono giti sitaani agenda kwegulumiza mu ggwanga lino nnyo n'amaanyi oteeka waaga 2 gaagano era nga lina okuva omwezi guno nga guggwako okutuuka January tuyingira awo Feb awo sitaani agenda kwegulumiza we tutayimirire netusaba ojja kuwulira kinava mu y'ebituli mujja kwerabira ku zizaali jazera abaigala nabo bali babona bali bakenga so akalulu tekakola ki politics takwawula wa Luganda mu Kristo ekyo noddukira akusabire ku kizibu kyo oyo munnabyabufuzi oyo akusudiyo oyo tagenda kuyamba ng'ofiiriddwa ng'olina omulwadde era oba yakudduka ku Oluganda woyo ogenda okusuddira akasimu ekiro nti unaesaba naye simanyi oba bukya simajja kukya bali kasaba wangula nga n'amasaba bagakyusa gomulwadde mumanyi nga badakwanazza layini omuzungu yakukwata ng'ogikubye ate aga esimu eri biza bateeka bwemubayo bikoodi byonyiga bateekamu koodi kati esimu eddamu kubeerako 2-3 ng'ekomyewo nga nti tunaatera oyingira mu nomination kati olwo ng'otugamba otya munzize walo byesinamaliriza byesinatereeza mumbeera gino emyaka gyokka bwe giti wali byesinakola ki byesinatereeza nti ate kati essimu twakuba nga teriiko nawe obimanyi esimu bagisalako
ya nali jiwandisa manya malala hadi simu yali mu campaign manager bandi ebe bali bagirina zali mu manya gaabwe kituufu kakati bide birala bine bikale tubyerabire tutandike bupya eno chapter mpya waliddeyo kati ate muganda wange sinaba kulya ekitwalo kyokka bwekiti kumala emyaka 5 tofaayo kati awomba ntandise otandise kati awomba nkoze ki nkulaba abantu bonna genda obagambe azze tebava ku nze bakukozesa ng'endogoyi notamu abagezi amala okuwangula todamu mukolaki kumulaba atuza abantu kale va ku ebyo ebyawula abantu ojeri Kristo kubanga ye mutabaganya yasobola okutabaganya gune Katonda ate nosobola okusikira obulamu obutagwawo era nkusabuddemu oyatula ebigambo binene bingenda okugamba naawe onooba weetwalidde Kristo okubeera omulokozi wo ate anakuwa empeera ey'obulamu egamba Yesu lwaleero mpulidde ekigambo ekyo Mukama Yesu abwennyambe osobole okutegeera olwaleero yatula kukkiriza omulokozi wange nabino ebigenda mu maaso kuume Kristo Yesu. Amina era amina omusaayi gwa Yesu gukubikkeko ate tojja kufiira mu buvuyo obugenda okubeerawo kisa kya Katonda kama kuteekako akabonero ke bwali obuvuyo akuwugule akugjengawo nga tebunnaba kubeerawo mu linnya erya agambe omukubire nga kesimu ekiro azikukasabe ekiri ewuwe kikambwe kitokota kinyooka bunyonzi kale ezimu gye tutamanyi tunakuba kuki oluganda tukube kuki nice naye ate omuntu ayinza okukuuza okusobola omwoyo omutukuvu kituufu wemugambe saawa ezi timwoyo omutukuvu nzukusa ddala ojja kukola nga ozuuka ebulayo dakika 2 oba exactly ate toddawo nogamba kamale okusebengelukisaamuko omanye kati awo muleta nnyo okuwera mwenda kasooke malozi gatawoninya kansoke nfumiitirizeemu ku bulungi bwa Mukama okugirawo okuzibula ekitebo eriemu tekanaawo ovumiitiriza n'ogenderayo ne bakutwalira ddala be bati tozavumiitiriza ku kitanda naawe tozavumiitiriza ku kitanda tebakulya binusu omanyi wensabira ku kitanda mba n'amaanyi kale bannaayo tetugenda kuba nga tusukka wano olunaku olwaleero tugenda kuba nga tusinkana olunaku olw'enkya ne vidiyo zaffe naddala masturbation wetugenda okuba nga tutandikirako enkya ku makya masturbation omuwangula otya byonna ojja kuba obitegeera olunaku olw'enkya mbaagaliza ekiro ekirungi musule bulungi ate era mwiraba webale kulaba There is Still Hope okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15 osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com eno ye There is Still Hope channel y'essuubi.